basudde. Ekyo kibuuzo kikulu. Lwaki Kafeero? Kubanga basudde ne Kafeero bombi bazaala mu bakazi ab'enjawulo. Ate bonna baali b'amaanyi. Bonna baali b'amaanyi. Naye lwaki Kafeero? Kye kibuuzo ekyo. Ekisooka mu byonna, Kafeero oba yazaalibwa mu famire, yes ndowooza mu famire bonna mu Kafeero ne basudde famire zaabwe be baali ab'amaanyi abaali bavuddemu ne bakola erinnya ne bakufuna ne ssente ne zibagula ebintu. Naye okyobuuziza lwaki Kafeero ye abaana bakaayana nnyo okusinga tetunnawulirayo baabasudde baavaayo kukaayana. Ensonga esooka, basudde we yafiira maama we bwe yamulekaawo ku nsi, n'alekawo Aisha Nakitto nga nnamwandu, n'alekawo baganda be omuli Sserunjogi. Abaana abantu bano abasatu baatuuza abaana bano ne batadda mu kkaayanira bya bugagga by'abasudde bye yali alina, newankubadde yali abirina, wabula tebadda mu kkaayanira bya bugagga by'abasudde, wabula baatuuza abaana bano. Era abaana ne bakimanya nti taata waavudde tusigazizza jajja waali, maama waali, taata Sserunjogi waali, nga Sserunjogi bw'ayogera ekigambo abala tebaddamu kwogera. Ekitali ku famire ya Kafeero. Famire ya Kafeero bwe yafa ne bataata ba jajja abaali badde bavaayo okulambika abaana bano badda mu kkayanira bya bugagga bya Kafeero. Kati omwana omugaana okyokkaanira ebyobugagga ebitakolebwa wabasudde. Okitegedde? Tebaatuula kulambika baana bano. Kubalambika ne babagamba nti taata afudde, tulina kukola bwetu ne bwetuti, ka school fees kamunnaye katunoonye, mwana gundi katumutetenkanya atandika okubeera ng'akola ki? Ng'asoma. Bo tebaakifaako. Kyovola ku ssaawa eno omwana tayinza kuva yeerandizza yekka. Yamanye engeri gy'abiseemu okusoma. Ne wabanga ku mikwano gya Kafeero kwe kwava ayamba. Tasobola kuvaayo n'agamba nti wadde mukwano gwa Kafeero yamuyambako, alaba bano tebabaddeewo mu bulamu bwe. Kuvaayo n'agamba alina ka eka kamu tukatemeeteme automatically buli mwagabane kwako. Okyegedde? Kyovola nti ku ssaawa eno basudde yalina abakazi ab'enjawulo n'abazaalamu n'abaana kubanga ali Ssaalongo. Yes. Naye Naalongo mulala Aisha Nakitto gyali alina abaana abalala be yazaala mu bakyala abalala. Nezine endowolizo tutuziraba. Teziriimu lwa nsonga baafuna abantu ababalambika. Kafeero talinayo batoobe. Yabalina webali niga gyali n'abalala gye bali. Kyenkugambe kiri nti mu kufa kwa Kafeero nze Kafeero we yafiira 2007 nalina akajje Kampala mu mwaka gumu. Naye ku kale by then ntandikiriza obulamu bw'embeera. Kalenda awo nagendawo. Oshege? Naye bamuteekawo kalenda kuba bamuteeka okumulabirako. Naye ebyali abantu abakunyumiza byali e Masaaba gye bagenda okuziika byali birala era birimu okkaayana. Era Bakafeero bw'amala okuziikibwa ebyaddawo zaali nkaayana, batutte ebyuma bya Kafeero ebya bbandi, simanya taata abisise, simanya ate bakoza batya. Okyegeera kati nga bonna bakaayanira bya bugagga. Endolito zaavira ddala kufa waliwo ennyini nga yakafa. Kakyovola nti ku ssaawa eno tebakisobola kutereera okuggyako nga batandise ne bafuna DNA entuufu. Ate n'abaana ne beekubamu mutima ne bagamba kitaffe yakola bikole. Yava gye yava ndajje Kampala nga talina naffe tusobola okukola. Oshege kasaba manya nti wano tuzaalibwa era ne beekubamu omutima ne bagamba bigenze tubireke kati ebiriwo tubi preserving tubisigaze baffe naffe tulabirengako nti bannange yali w'amaanyi nnyo era yaleka kino kati bino byabisigale nga preservinze kulw'abazzukulu baabwe abaana baabwe bagenda okuzaala n'abazzukulu bagambe nti kitaffe yali w'amaanyi esigale ng'etambula n'abazzukulu babeere nga bagirabirako nti yaliwo ennaku ne corporate by the way tusuubira nti ne music singa bamuteeka mu bulambulukufu ne bamuteeka ku streams nga ali ku stream emu ogenda kusanga nga basobola okubanga na buno obukaayanya bukunkumukwa nga basobola okufuna mu corporate yaabwe ennyimba za kitaabwe ne bazifunamu kubanga eyo chance weeri kati automatically. Ali ku Focus TV wamu ne SRK Media. Thank you so much wenye okubeera nga otulaba. Nkujjukiza bannaffe aba Focus Event Service bagamba nti beeyune bakwatire omukolo gwo
bakuwe omukolo mu services enjawulo bakubira ebifaananyi bakuwa videography photography decoration bakuwa cake bakuwa ka juice akawo muddala bo kye bagamba nti ove mu stress y'okunoonya ba service providers 10 kwata focus events wagaye bannaye budget yange eri bweti njagala omukolo bweguti so bakikolera kugenda ku TikTok yaabwe obere ng'onoonya biki bazze bakola ne contacts kweziri ku namba za ku screen ozifuna tulina ne bannaffe aba focus graphics and branding bagamba nti bo bakafulu mu printinga n'okubrandinga ebipande ekikulu ekyo olina business oyagala business card oyagala stickers banners kipande kya kudduuka lyo wena branding bamukolera so beeyune era namba ku screen kweziri babenga bakuyambako mu buufu obwo Mr. Ranks nga tumaliriza ng'omusajja omuganda njagala ombuulire tumbe ensonga eno mu bulamu bw'omuntu biki yandibadde akola okwewala endooliito zino eziri kati ewakafeero kakati omusajja naddala omusajja mu bulamu focus simanyi myaka gy'olina numba flow yakusatu kati olumba flow eyokusatu naye ozadde ku baana atali omu atali babiri yes kakati tandika nakati wotuva wano okyagenda wotuva wano tandika bano Ranks malako na lwataano balwa sebo tolabye bafudde ku myaka 2 n'omugenzi gwe twogerako teyaweza ana yafa alina 37 wetuva wano balabala byolina byokoze n'abaana bo kola eddaame make a will basigenda kufa ate ng'ofa ki eddigwe eddaame lyeritta Kafeero bw'ataalikola teyafa eddaame si lyeritta omuntu eddaame si lyeritta omuntu at any age kasita obanga olina ky'olinawo oba kasita obanga otandise okubeera omusajja kola ekiraamo ogambe nti nze bwe nfanga ABCD banziikanga wano kino kyekikolwanga ku lumbe lwange kasita okola ebisoboka baziika wano kakulu kufa kw'omugagga w'e Masaka Bosco Bitanda okyege baziikanga wano Bosco singa yali yakola eddaame tebyali baddewo era wendikoledde ndikoze nga nina emyaka bwegiti sikakiddwa bye nina bye bino tulikola muliniwo yes eddaame buli kintu osobola okukera leero ku makya n'okola eddaame olweggulo n'obaako kyoguzeeyo n'ogamba n'oba munoolaba omwana gw'obadde owadde obusika ng'alina kyakoze n'ogamba ono omulekera emaali yange agenda gitunda n'olikyusa ekiro what happens we tujja ne copies nga 10 no era wabaerawo recent kubanga nsobola okukola eddaame lyange naye niŋŋamba nti eddaame lino nikoze ng'ennaku z'omwezi 25 ku ssaawa 5 limenyewo kakati nenkola eddala naye niŋŋamba nti ndikoze ku lino era ndikoze ng'ennaku z'omwezi 25 ku ssaawa 10 ez'olweggulo era limenyeewo essaawa zino zaawula okitege limenyeewo liba limenyeewo liri so tulwane ennyo wadde tutya okufa naye enkomerero ya buli muntu eyazaalibwa kufa tetumanyi buli omu nyinza okuba nga nva wano ne bagamba nti focus omusajja obadde naye wano mufu okitegeera kakati mbandese enkayana mu famire yange soba okolayo keddaame nze natandika okukola eddaame nga nina omwana omu copies ozirina neeyisa ki eri ku ddaame neeyisa ki ngeri ki yerina okukwatibwamu oba okuwandiikibwa yes maze odiwandiika atugeze kale mmanyi odiwandiika okay kakati ntekeyo mitwetwe ne kalateerera emitwetwe tuyinza oddikyusa ofunayo abantu bo bomanyi nti bamizi nomugamba tukyabayina nje bali oba wekibanga toyina mu bantu bo nga toyina mu wamizi wekimanyi nti banka etereka ebiraamo byo badde sikimu banka esobola okutereka ebiraamo byo balooya nabo kati babagula ne bakyunirako omuntu omu gwe mmanyi eddaame yali onookuba omusika we si ye musika kati baalikyusa naye wekyava ku looya
Ochegera omwana yakwatagana ne lawyer ne bakyusa eddaame ly'omugenzi. Kakati ebyo bw'obanga gwe toyina abantu boweesiga weesiga ebbanka. Ogigenda ogigambe ndeese eddaame lyange lino ditereka wano. Ogenda kubeera olisasulirayo akasente akatonotono okusobola okubeerayo. Okyegera naye nga ekisinga mu byonna maama wo abanga akyaliyo omubulamu. Okyegera osobola omugamba maama eryo ddaame lyange bwe nkeera enkya ne ku makya n'enfa ovangayo n'olambika abaana bange. Taata we ayinza okuba nga gy'ali naye olimukwasa. Oyinza okubeera ng'oyinako abooluganda bo bw'olabanga bamizi oba senga oba muganda oba ki oba ow'omukwano gwo n'omukwasa n'omugamba focus bwe nkeera ku makya n'enfa eddaame eryo muligobereranga ne mulambika abaana bange. Niyinza okubeera nga mbadde mmanyi nti tulina okuba waliwo omuwendo gw'ebintu ebikuwaliza okola eddaame. Teguliiyo. N'omwavu. Omuntu ne waba talina kyalina nga nina bintu bya mu nnyumba n'engoye. Asonga za ayazaala. Nzadde. Yene bwe mba sizadde. Okyegera ne mba sizadde. Nina byenjagala nga nze munziike munkole nga munziika. Kwanze kati kusaawe eno yakola entaanaye nze kusaawe eno era focus bw'owulira nga nfudde omanyanga nti ekyengera bagenda kunsuzaawo ennaku ezi biri sisulawo olumu ne muntu ala ekyotera temujja tuleetako nzati kikugamba bwenfe biri era omanya nti focus ngenda keerako ngende owaranks ekyengera nenkya waali okyegera kati olunaku olwokusatu bantwala ekyotera ne bwe sisiibayo ne bwe sisulayo banziike. Kwegamba eddaame erikuwa ggwe bye wandyagadde bibeewo ku lunaku ku kabagako akasembayo. Eddaame teriri ku kintu nti nina bintu bwe biti. Manyi okuba n'ebyobugagga nti nyinawo k'emmotoka. Sirina ke nina ne neetaaga okunzi nti bannange nze temunziza kyotera. Okyege wano wennyina kaataano ku 10 wenjagala waba basobola okunziikawo mba munziika oba bannange nze bale temunziza kyotera muntwale mulimbo. Ebyo nina ddaame ebikola kubanga kati bw'ofaawo nga obadde oyagala kuteeka mulimbo ne batakutwalayo ani anamanya nti gyewayagala. So eddaame abantu abavubuka bonna abali eyo tetuli ku nti ono afunye alina kyabugagga. Tolina kantu konna naye olina b'olinawo kola. Bw'oba tolina b'olinawo olina by'oyagala kufaako bikole. Kale tetuyinza kubanga tusukka wano nkakasa nti obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mpaka wano we tuli. Nkwebaza okubeera nga obadde otulaba alina endowooza ey'enjawulo eyawukana n'omukulu ono. Nkusaba comment section eramule obeeko kyokkaanya oba kyotakkanya naffe tujja bigoberera okulaba nga tukuwa show ezijja mu maaso awo. For now mubeere bulungi mweraba.